agala kubeera mpologomemu mu kibira. Spice Diana okuva lwe yatandika okwambuka, Shiba yatandikira ddala okuzimba omutima. Naye nina ebibuuzo byange eri Shiba ne Kabifu katandise okucreatingawo n'okugula bablogger bavumi Spice Diana. Bwe wali ojja mu music industry eno maama, toyina bye wasangamu? Gwe wabeebuuzaako nga tonnajja nti abange nange nzije mbeegatteko? Then bw'oba tewabeebuuzaako gwe ensonga ki ekwagaza okubeera sseggwanga oba naggwanga mu kigo kya music industry? Nze ndowooza nti ekibira kisobola okubeeramu empologoma esukka mu emu oba ne mu 10 azironga azitoyingiridde matwale gange. Spice Diana takumenshoningangako, naye okuva lwe yatandise okwambuka mutandise okumukuba. Nekimanye nti naye music industry eno mwoli mwoyagala okukajjalira waliwo abagirimu. Tosobola kubeera on top okumala emyaka 3 nga gwaliwo wekkoba okumala emyaka 2 oba 10. Buli lwoba oyimba waliwo abantu bowa inspiration ne bagamba nti olaba Shiba kikoze nange nja kukikola. Bw'oba wa inspiringa Spice Diana okuyingira music industry, mulekaje kajjalemu nga naawe bwe twakulwanira olutalo nga Cindy atandise okulaga nti toyina kyoli. Ne tulwana ne tugamba Cindy bw'oba gwe wa inspiringa Shiba nga tugamba Cindy sizuubira nti ensigo bw'oba wagisiga kumera bwemera ate ozimba omutima. Shiba yali nsigo eyamera era nitugamba Cindy akwesonyiwe. Then naawe kyekibuuzo kati kyekimu kye tukwolekeza. Bw'oba Spice Diana yali inspired by you, muleke akajjale. Omuwala Speed kwayambukira etandise obbaluma mutandise okuzimba omutima ne manajawo. But Spice Diana mu kujja yajja ne strategy ye egenda omutuusa ku top. Teyajja kubeera nga mwana eyakonziba, teyajja kubeera wamu. Omwana bwe bamuzaala atandika okutuula n'ayavula n'atambula then nadduka. Kakati ye Spice Diana ali mu mitendera gye egimutuusa mu kubeera sseggwanga. Speed kwayambukira mwenna mutidde agenda bawanulayo ku top ate mbakakasa agenda kubawanulayo. Omuwala oyo yakwata akasente ke ne manager we ne bainvestinga mu zikolabo okuva Tanzania ku Wasafi ne wa Harmonizer mu Konde Boys. Gwe wali olowooza nti akola byakwejjalabya? Nedda. Wenjogerera olwaleero gwe Tanzania teryakumanyi okujjako era bannayuganda abaliyo. Olwaleero Spice Diana Tanzania gyali wamaanyi. Ate I like the way engeri omuwala ono gye yeebrandinzeemu. Olwaleero ntunulya Spice Diana nendaba star. Wano mu Uganda kati nsona okuga tulina basita 2, Eddie Kenzo na Spice Diana. Oyo Spice Diana engeri gye yeebrandinga talabika ne lwalabikako mu bantu olabira ddala star. Ate mbakakasa Spice Diana agenda kuleeta Grammy Award. Ekyo twala ekigambo kyange. Spice Diana agenda kuleeta Grammy. Gwe oba wazimbye omutima, zimba mutima gwo, dira ofuna akayiso kana akatunga engoye ofumite mu kizimbe ekyo ekikunuguda kyabikojja kuba bulungi baby. Ate twali kuwagidde ngera bwe tukuwagidde, naye wajjamu amalala okuva lwafuna kasente watandika okuduula. Eyo yensonga lwaki ne Bumu Pate eyo n'omuwala Cindy gye baakolera ku cricket oval yajjuza n'epipa. Si lwakuba nti Cindy alina abawagizi abo, naye abawagizi baakiraba ng'otandise okumera ebiwawaatiro ne bakulaga nti ffeffe twakuwanika eyo era tusobola okukuwanulayo. Ne bagenda ne balabisa Cindy akatinko. Si lwakuba baali bamwagala. Eyo naali badde ndowooza baali bakusindikira sigino ate gwe mu busiru bwo tewagisoma. Baali bakusindikira sigino ekugamba nti munnange nno ffe tukuliyetinga era ffe tubumbulula. Mukama bwakutonda n'akutega ku nsi alina obuyinza obukujjako. Kakati abawagizi mu music industry eno be bakatonda, be bakola ate era be bakusuula. Kakati wabalaga nti ofunye amalala, oli w'amaanyi, oli naggwanga, oyagala gwe abakookolima buli obudde bwe bukya. But wane waffe mu Buganda omuntu bw'afa tumusikiza omulala, oba taata bw'akaddiwa ateekawo omwana omulala n'alwaninga bizinensi ze.
tosobola kubeera omu nga gwe kamala byonna. Toli kamala byonna wa music industry no. Eno music industry nene wagisangawo ng'erimu basita baayo nojja n'obakuba akavulu n'obafuggaza ate naawe ogenda girekawo kubanga naawe omusika awo tumufunye. Ate nkubuulira ebigambo bino omwaka guno we gunaggweramu ogenda kuba ofuuse lufumo. Omwana abaddemu hard working akoze tatudde tawummudde atunze obuntu bwe bwonna bw'alina na investinga mu music. Mwe muli mu comfort zone mutudde kakati olwaleero atandise okugezaako kungulamu ekyo kye yasiga mutandise omukubba emikono. But fenga abawagizi feyeffe kooti ya music industry oyo Spice Diana twamwejjeereza dda ne bona asasula babloga bameka bavume Spice Diana yazze tosobola kuzibira budde butuuse ono Spice Diana kati obudde buno alinga mazzi ga mukoka oba agakiyira oba agakaluma toyina ngeri yonna gy'oyinza gazibikira kutambula. Nze nali ndowooza nti oba kino tokirimu bati bwe nalaba Penge ng'apositinze ne mmanya nti guno omuzannyo guva ku GSB be ba planning omuzannyo guno namanya nti gwe ne manager mwe muli emabega wa kino. But today nkubuulira ebigambo bino mwannyinaze akawala kaleke keetale akawala k'amaanyi energy nnyingi. Penge bw'aba siye yakola Spice Diana tasobola musuula oba obuposti nga busuula brand ennene nga Spice Diana. Spice Diana talent ye yazimbibwa ku lwazi. Penge oba ggwe temulina ttulu yonna esobola kusaanyaawo brand eyo wabula nze kyenkukuntira gumira competition. Oyo omuwala Spice Diana okujja kwe kwali kuwadde n'amaanyi. Nze sijjukira Shiba nga mukyalina entale ne Rema nga mukyetwala basatu wali mu hard working because wamanyanga emabega eri yakugoba. But obadde otandise okugenda mu comfort zone olw'okuba Rema yeetaba mu ja competition ate entale yagwa. Kakati bwe tuba tukuwadde omuntu omulala agenda okukompitinga naawe walibadde weesunako kubanga kino kiyamba ggwe. Nze nzijukira ffe abagoberedde music myaka gy'ekyenda nga tukyali mu kadongo kamu oli ow'amaanyi basudde Kasozi Sebata Kafeero beetwalanga nnyo beevuganyanga nnyo nga Sebata lwawulirawo basudde nti aleesi nga naye afuba okuleeta ekisingako. Bati banne bwe baafa ne Kafeero n'afa juzi Sebata n'agwa kuba yakiraba tosobola kudduka nga teri akugoba. Kakati bw'oba ofunye competitor guma munnange mu katale ewakiseka teriyo batunda ngoye bonna batunda spare ne buli omu akeera n'akola. Kakati gumira competition egenda kwongera amaanyi egenda okwogera okubeera more hard working okimanye nti seggwanga zisobola okubeera ennyingi mu nju era zonna ne zikookolima azironga buli omu tasaze kugenda mu layini ya munne. Amanya bampita yeekolera Team Spice Diana mbaagala nnyo nammwe abala mu subscribing.